famire yange otume naawe waliwo ne tulumbibwa abantu abaleka baali batemu batusiba geeti ekikuma kye twalimu waliko geeti tugisiba ne baagala bakoleki abe nga bayita mu geeti awo nogezaako okulwanagana nabo olwanagana egeeti bagaye kubeera nga bayitawo ate abalala ne babeera nga bayita eno waggulu nga balina ebiso olwabeera n'ebiso ebyo nekyenakola nenkwatako ekiso kimu embeera ng'olwo omutemu omungi mugjeeko kyoto kyaye nekikomaawo. Amina. Kristo afengaliza agulalie. So mukama kw'omukisa kakati olina ekizibu ky'okwesiga ennyo musumba eriki era ggwe n'ebyokusaba ko bitono musumba ajja kukola ki kunsabira. Mukama akutegeeza tandika okusaba onyweze obumu bwo ne Kristo. Ekitegeeza yadde musumba wona akusabira ne Mukama akulaze nti waliwo ebyetaagisa ggwe kennyini ng'olese okujja n'omutume nakukwatako nakusabira mu linnya erya Yesu endwadde ewole kino kikole kati yimuka naawe oyingire mu kusaba osobole okuwangula. Kisegedde ssebo waliwo entalo ez'obubi ezijja gy'oli oba ezikyayinza okujja gy'oli n'ezigenda okujja gy'oli naye yimirira osabe. Leka kuwoza akasa musumba atusabira musumba ojja kulowooza nti musumba akusabira nga kwolwo olubuto lwamu etokose ne yeebaka omubi akukola eki akugweko. Yensonga lwaki olaba nti wano musumba yaliwo naawe ng'era akulwanirira. Okitegeera kitegeeza musumba ono akusabira Mukama amuviireyo naye Mukama akulaga nti naawe kennyini waliwo ebyetaagisa ggwe okuyimirira mu kwegayirira. Mukama mpaayo famire yange, Mukama mpaayo amaka gange, Mukama mpaayo obulamu bwange, beerako kyotugattako ggwe kennyini. Essala eyo bw'ona ogigattako eno eya musumba gy'akusabira ogenda kubeera muwanguzi. Mukama akuwa omukisa ssebo. Amen.